wange abakazi abakulu abatategera mwabaawa ekyasamo yasamira mwana wani gwe byozala wali obitulazeko mu kamera bannaye gwenze tonsiikuula bano abaana abato babyogera barama. It is understandable they have a lot to learn. Olabye ensi odda ku mwana omuto 4-year-old ogamba mbagenda kwebaka ne kitaawe abere mbusimanya mujja wa nnyina gwe malaaya gwe oyina ensonga lwaki okyazunga nga ku bbanga lyoliridde mu gavumenti toyina wooli. Omuntu yenna alikwatira ku mwana wo n'atandika omuvuma oba okumuyisaamu amaaso. Omuntu yenna alikwatira ku maama wo n'atandika omuvuma oba omuyisaamu amaaso. Omuntu yenna alikwatira ku muntu gw'okyasinza okubeera ng'ovaluwinga n'amutyoboola oba n'amuyisaamu amaaso, awo kaba kabikkuse. Luwilayiti talina bigambo biwooma eri fulufiga. Oluvannyuma lwa fulufiga obutateekawo limiti mu lutalo lwabwe bali mu kubeera nga balyomba, bw'atyo n'ayingizaamu omwana wa Luwilayiti. Bigambo bingi ebyayogeddwa, omugambo gwatokomose. On top of that, nyenda kuzannya n'akatambi katamale mirundi junior, ate naye nga talina biwoomu eri omukulu amanyikiddwa nga Lil Puzzle. Byonna nino ku SMX Media kambikutirako, naye nga sinabeera nga mbikutirako kankusaba subscribinga no ku SMX Media tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Tuli wano ku SMX Media nkujjukiza nti soba buli nnyo okulangira bizinesi yo, otukubirako bukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Tankufumite ebiso ggwe toyasamira mwana wange abakazi abakulu abatategera mwabaawa ekyasamo yasamira mwana wani gwe byozala wali obitulazeko mu kamera bannaye gwenze tonsiikuula bano abaana abato babyogera barama. It is understandable they have a lot to learn. Olabye ensi odda ku mwana omuto 4-year-old ogamba mbagenda kwebaka ne kitaawe abere mbusimanya mujja wa nnyina gwe malaaya gwe oyina ensonga lwaki okyazunga nga ku bbanga lyoliridde mu gavumenti toyina wooli. Nkulabula nja kufuuka omuntu omubi naye gye binaakomera tojja kutegeerayo omukufa ajja luzinga obulamu. I'm telling you, you've already made your first attack. Sinnakola wasindika abantu bantemule babiŋŋambako dda neeye wakabaata mbu wasindika abantu bagende bantemula ng'ogezezzaako amateeka ne bigaana. You tried law ne bagamba toyinaawo case. Wa trying a law ne bigaana n'ogezaako okupanga abantu bantemule full figure. I repeat, weekana mmula gwe mukazi gwe nja kuttirako nze ku muwala wange tujja kwetugga ebiso. Nabagamba nze saagala kumanyirwa, saagala manyiranga w'oyagala oli awo yasamira omwana wange gw'olina ebitundu byekyama ebivaamu pulinti weezityo. Oyina abaana abafaananako ng'omwana wange oyo asobola n'okutuula n'ayogera naye statements 2. Funa akatebe otuule. W'oba omanyira naye ate tolandagga nnyo kuyingiza mwana wange mu bintu bya kisiru. Nyini kano kaliri Puzzle kano akavunda omunyo kano n'abaakajjanja bakavuma bavuma abeene yoppi singa teyali Bobi Wine gwe Lil Puzzle ani andikujjanjabya omunyo gwe abeene ale mu bootigisa bali wange ovunda omunyo ng'oli owa pasita ono w'ennansana. Muyina ebizibu ebibamala muli banaku muddeyo muyimbe. Temuyina nnyimba mutegeka concert muyimbire ky'abantu. What do you have to offer to the people? You have no songs. Muli upcoming mukuba buyimba bumu enkudi wakali enkudi no yimba kayimba kamukalinga national anthem olwo bakabilioni abayina cassette bagambe bati wali masaka ng'okwata buyamba gwe Lil Puzzle tosobola kwogera nga njogera tolina na baluwa ya mujiji wasoma ki gwe Lil Puzzle katunanga enkima twogera naawe oyogera oyina nnyimba ziriwa gwe mwena ne Bulunoke. I can combine you together muli bikonwa mwakona babulire kusabiriza amini ne bakuuta toyi amini yabazaala myaka ana mumaze ebyo ya matako mukyasabiriza fo kyokkola emiliyoni ensaavu izeki what's that tuzimbye amayumba ga bukadde 10 otubuulire ebyo ffe twalabaalabadda nze biboys domitwe byammwe nali sibyetaaga kubeera omu okusabiriza. You are using my name nange mirundi basenga asabiriza nze yasikira obugagga. I inherit richness. Nze obugagga nasikira busikire seetaaga kufukamirira muntu n'ogu
I inherit richness. Kitange yakola. Jombolira nyo. Kitange yafande kedda amatako jjo manyira. Nina nyumba sibanyina kyazikolamu. Jombolira sibabo kadde ensanvu binkole kyebi. Ebyo ngere mbigaye bali bantambi abavu basalumu abakalabo. Nze ngwira naze mirundi. Ompita mu kivulo omutali bantu. Nze sigwirana. Omwaka guno ndi mulalamu. Nakowa abantu, nakowa akamanyiro. Buli omu abeere ewaabwe. Nze seetaaga mikwano. Okungeya obugeyi buli kiseera ne muzunze ng'ambo. Nga we nabavaamu kati nkulaakulana. Tugende mu bakazi, tugende mu sawuna, ebyo nabivaamu. Nakula kati. Ebyo nabibalekera. Mwekuba olugalo mu mabina. Tankufumite ebisagwe. Toyasamira mwana wange. Abakazi abakulu abatategera mwabaawa. Nekyasa moyasamira mwana wanigwe. Byozala wabyo bitulazeko mu kamera. Bannaye gwenze tonsiikuula. Bana abaana abato babyogera barama. It is understandable they have a lot to learn. Olabye ensi odda ku mwana omuto 4-year-old. Ogamba mbagenda kwebaka ne kitaawe abere mbusimanya mujja wa nnyina. Gwe malaya gwe oyina ensonga lwaki okyazunga nga ku bbanga lyoliridde mu gavumenti toyina wooli. Nkulabula nja kufuuka omuntu omubi naye gye binaakomera tojja kutegeerayo. Omukufa ajja losing obulamu. I'm telling you. You've already made your first attack. Sinnakola wasindika abantu bantemule. Babingambako dda neeye wakabaata mbu wasindika abantu bagende bantemula ng'ogezezzaako amateeka ne bigaana. You tried law ne bagamba toyinaawo case. Wa trying a law ne bigaana. N'ogezaako okupanga abantu bantemule full figure. I repeat. Weeka nammula gwe mukazi gwe. Nja kuttirako nze ku muwala wange. Tujja kwetuga Ebiiso. Nabagamba nze saagala kumanyirwa. Saagala. Manyira nga w'oyagala. Olya w'oyasamira omwana wange. Gw'oyina ebitundu by'ekyama ebivaamu pulinti weezityo. Oyina abaana abafaananako ng'omwana wange oyo. Asobola n'okutuula n'ayogera naye statements 2. Funa akatebe otuule. W'oba omanyira. Naye ate tolandagga nnyo kuyingiza mwana wange mu bintu bya kisiru. Tankufumite ebisagwe. Toyasamira mwana wange.